bannange abaami bafa abalungi batabani bange mwenna gye musinziira okundaba baganda bange bakojja bange mwenna gye musinziira okundaba kano kammwe abaana b'obuwala bagambye senga ebbakuli ogisomesa naye abasajja tebamanyi kugwa bbakuli omusajja akudda ku nfuli n'azirya ng'alinga ali omugaati mukwano bwe tuba tugwa ebbakuli tufa kasinga ku bifo bisatu omusino omumwa gw'emmana n'enfuli abamu enfuli muziyitako buyisikapaalowo pyu n'oyambuka n'ogwa ku musino n'otandika okugunuuna omusino woba ogunuuna togusika n'amaanyi omanyi nga bw'onaateeka olugalo mu kamwa bw'oti temundaba nkimanyi but musobola ofiringa kyenkola n'osika ng'osikisa maanyi ekyo si kye kireetera omukyala okubeera ng'agenda kugwa like kutabuka ekyo kireeta pain tekireeta pleasure bwe tuba tugwa ebbakuli bwe tuba tunuuna omusino tubeera tunyoonya pleasure tuba tetunyoonya bulumi kati then pleasure eno gye tunyoonya ebeera a mixture of a bit of little pain n'ebisigadde not like plain or blunt pain no ekyo si kye tunyoonya kati ate ggwe kyokola bw'oba ogw'omukyala ebbakuli oba ng'ogenda ogw'omukyala ebbakuli teweetaaga kukozesa mannyogo weetaaga lulimi lwo n'oluyisako n'emimwa gyo lips gino emimwa lips not the whole mouth ngamba emimwa gino lips zo abakazi basiigako lipstick byenjogerako n'olulimi bye bintu bye weetaaga lips zaffe zigonda ate olulimi lwaffe luliko enjola eziri ku lulimi ze zibeera zireetera omukyala okubeera ng'akola ki ng'awulira bulungi ng'olumuyisaako olulimi olwo oba ng'omunuuna bw'oba onuuna omusino tokozesa maanyi kusika ng'olinga asaakinga ekintu okuva wansi omanyi ng'omuntu nga otadde ekintu mu bboto kati n'oteekako omumwa ku bboto ode n'osika n'osaakinga ne kifulumayo ekyo si kye tunoonya tunoonya ssanyu tunoonya bwagazi so tetwetaaga kukozesa maanyi mangi ekirala bw'oba ogenda okugwa omukyala ebbakuli enfuli ezo muziraba nabagamba nti enfuli kyekimu ku kitundu ekiri ku mbiri gw'omukyala ekirina nerve endings empitirivu nti ne bw'oba ozikutteko obukwasi bw'oti ng'ozisika ne bw'oba nannyinizo olinza okuyima naye ng'olizisika naye ate olwo wazibanga muntu mulala yazikutteko kozesa omumwa gwo oyise ku nfuli zino ozizannyise n'olulimi lwo oyisaako olulimi lwo ng'ozizannyisa mpola mpola omumwa ogwo gwolaba omumwa just ewali ekituli kya nabunnya nti weewano awo kungulu waliwo obwagazi bw'otamanyi muwendo awo wona mwe temufaayo gwe kasaba kugamba okugwa ebbakuli onoonya kasino kaliwa abalala ekizibu kye nnina nti senga mukyala wange talina musino simanya senga omusino sigulaba omusino gweguliwa ekituli ky'omukyala okiraba oba emmana y'omukyala ogiraba bwe yakula tugenda kusoma nga tuva waggulu eno ku kkundi jangu ku kkundi ly'omukyala okwatewo olugalo olukkirize kubawo straight line ng'oviira ddala ku kkundi kuba straight line ogende ng'okkirira awantu w'osooka okukwata tata si mu kituli wabula w'osooka okukwata ng'otandise va wano ewakula ebiza oba ebyoya awo woyitawo olina gw'okubaka straight line ng'oviira ddala ku kkundi era waayawula wakati weewati ojja kulaba akantu kojja otuukako ekintu ekyo kiba olusinga kanyamanyama kijja ne kibikka bwekiti ekyo tukiyita huudo eyo huudo ogisika n'olugalo lwo bw'oti ojja kulabamu akantu munda mw'omukyala katini nnyo bwe kati abo be balina emiti naye depends tuli banjawulo waliwo omukyala ng'alina omusino omunene waliwo omukyala ng'alina omusino oguli visible waliwo omukyala ng'alina akasino katini naye buli mukyala alina omusino okuggyako waliwo abantu ababeera ne conditions ezimu nti ekirinza okuleetera omusino okubula oba okuggwerera naye gusobola okudda mpolampola gusobola okuggwerera oba okubula like nobeera ng'olinga atagwina naye gukomawo it's just something it's happening just for a few hours few days then ekikomawo it's just a condition ebeera etuusewo mu bulamu bwo so omusina gwe guli located bw'osika kihuudu kino akantu ako ojja ttandika okuzannyisa olugalo lwo mpola ojja kulaba nga kazimba omukyala bw'ayima omusino guzimba ne gwerega nga bw'olaba omukira gw'omusajja nti omukira gwo guba mu ttini si bwe kiri era tegwenkanankana na mukira ng'okoze eki
ng'oyimye. Posiko ninako condition gye njagala okusomesako olwo yangamba senga nze omukiro gwange bwe mba nnyimye naye mba siimye size y'emu. Ebyo tujja byogerako just enjawulo erimu yakwereega. Ekyo kika kya mukira tujja kisomesaako but si kati. I promise. Era oba oyagala okimanya subscribe weesirikire. So omusino bw'omala ogutuukako osobola otandika okuweeweeta akafaako n'olugalo lwo mpola mpola nga tonnateekawo olulimi lwo. Oba osobola okukkirira n'owaleka n'ogenda n'otandika okuzannyisa enfuli n'olulimi ng'ozisikamu like olinga azinuunanuunamu n'oyisa olulimi lwo kwano ku mumwa gw'emmana toyingiza munda ku mumwa, omusino gugenda kuyima. Omukyala bw'atandika okuyima omusino gwe guyima. Bwe guyima gufubutukayo oba keesongola wekaba nkabadde kati nikeesongola. Era gwe omukyala otandika okuwulira akantu akakutujjirira waggulu kabira katujjanga mutima omusino nga tegunnakuluma gwe nga guyimye gutabukira ddala. So bw'otandika okufiiringa embeera eyo omukyala osobola okugayidinga omusajja wo waba tamanyi we guli. Asika kihuudu n'ekigalo kye ekigalo ekisajja kyalo kisajja osikako ekinyama ekyo n'okisika ng'okizza no waggulu ku sides y'ebiza gye bikulira. Then n'otandika okukomberera ako akafo mpola akasino ojja kalaba nga kafubutuseeyo. Then okombere mugamba ku bantu abalina emisino emitini. Kati waliwo yangamba senga waliwo omukazi wange alina omusino omunene gulinga akakira k'omwana omuto. Abo abantu abasinga tegubeera musino abamu. Omuntu wabanga alina omusino okwenkana n'akasolo k'omwana tegubeera musino abamu munkwate bulungi. Waliwo abakyala abaali nga bakyali baana bato nga baali bagenda funa ekizibu ky'okubeera ng'olina genitals bbiri. Waliwo abantu abazaalibwa nga balina genitals bbiri ng'alina obukyala n'obusajja. Kati abantu abamu tibasobola okuba nga yali ajja kubeera bw'atyo naye n'atabeera, so n'abeera nga era by the way omuntu abeera n'obusajja obubiri era abeera n'akantu nga bw'olabako omusajja ate nga wansi eri alinayo ekituli ky'omukazi era nga byonna biri active era nga byonna bisobola okuyima. So sometimes oba okyali mwana muto either bataminatingako kimu, either baggala balina ebiddagala bye bakuba ne bajjamu mu mubiri gwo then ne baggala ew'omukyala, oba bamma mwagala mwana abeere muwala basalako akasajja bakakutulako bakukolako surgery then ne babeerako bye bakola ne babeera nga like osigadde oli mukyala nga bakozeeko surgery. So kati kyenkugamba nti abantu abalina oluusi obuntu obunene oba omusino omunene nnyo ogwo tegubeera musino kaba kasolo but osobola okukazannyisa whatever it is but I don't advise you gukomba kubanga just imagine akasolo ng'ate kasolo ekiveeyo. So omusino ogwo oguzannyisa mpola n'olulimi lwo oguba gujja kutuuka. Kati then bw'otuuka okugunuuna nuuna ng'omuntu anuuna swiiti naye ng'ate tomunuunisa maanyi mangi. Oyisaako olulimi mpola then bw'okabaka awo n'osika mpola sucking and licking bintu bibiri byanjawulo naye byonna tubikozesa nga tugwa bakuli. Awo omukyala ajja kunyumirwa nnyo emmana egenda tandika okukaaba amazzi naawe g'olabirako ddala. Wali olabyeko ekintu kye tuyita dripping like nga kitonnya bwetyo bwebeera etoba neetonnyera ddala. Kale munzikirize mbasibula Omukama banjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah.